yoga baba. Bannange lino essanyu erizze mu Busoga. Mikwano gyaffe Abasoga tugenda kubaddawa ku ssanyu lino lye bafunye olunaku olwaleero. Ekiri wali mu lubiri lw'obwa Kyabazinga mukwano gwange ebintu biralamu nnyo ddala. Tukuyozaayoza baba, tukuyozaayoza Kyabazinga. Essanyu lino lijja kunzita bantwalye banziike. Obwa Kyabazinga bwa Busoga olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 1 Septemba omwaka 2025 bufunye ekkula oba butuwadde amawulire ag'ekkula. Kyabazinga wa Busoga, Baba King Nadyope ne Inhebantu Maama Jovia Mutesi bafunye ekkula ly'Abalongo nga bano batuumiddwa amannya Prince William Ethan Nadyope wamu ne Prince Arnold Eli Nadyope. Banange munneegatteko tuyozaayoze Busoga. Munneegatteko okuyozaayoza Obusoga bwonna olw'ekkula erituukiddwako olunaku olwaleero. Amawulire g'obwa Kyabazinga okufuna Ezadde ate si zadde limu wabula Abalongo gafulumiziddwa Oweekitiibwa Kyabazinga yennyini ng'ayita ku mukutu gwe omugattabantu kwayisiza obubaka obw'essanyu eringi ennyo era ng'olutaddeko obubaka buno busaasaanidde wonna. Wuliriza Oweekitiibwa Baba Kyabazinga wa Busoga awandiise bw'ati mu lulimi olufuutifuuti wabula era ngenda kubanga nduzza mu Luganda, nduzze mu Lusoga, nduzze mu Luzungu, nduzze mu Lusoga, nduzze mu Luganda. Agambye bw'ati Kyabazinga wa Busoga agambye nti with profound joy and heartfelt gratitude I am delighted to formally announce the birth of our twin sons. Nti n'essanyu eringi wamu n'okujjuzibwa okw'okusiima mu mutima gwange ndi musanyufu nnyo okwanjula era okulangirira mu butongole ezzadde ery'abaana baffe Abalongo ababiri nga bonna balenzi. Omulenzi omu atuumiddwa Omulangira William Ethan Nadyope ate omulala n'atuumibwa Omulangira Arnold Eli Nadyope. Bano nno bazaaliddwa ennaku kati zibadde zigenda kuwera nnya emabega. Abalongo bano Kyabazinga wamu ne Maama Inhebantu bafunye ezzadde lino ng'ennaku z'omwezi 27 Agusto omwaka 2025 era nga olubiri lubadde lujjudde essanyu era libadde lisaanikidde obwa Kyabazinga okumala ennaku 4 nga Kyabazinga agamba nti oba obubaka mbagambe leero oba mbagambe luddako oba mbagambe luliwa. Kyabazinga naye ebbanga lyonna abadde ateekerateekera Busoga wamu ne Uganda yonna okubeera nti agireetera amawulire naye n'agamba kambaweemu ennaku nga 3-4 ate nja kubawa essanyu nga tutandika omwezi nga 1 Septemba. So obwa Kyabazinga nga Kyabazinga ye kennyini yasiimye n'atuwa obubaka bw'okubeera nti yafunye ezzadde ery'Abalongo ye ne Maama Inhebantu. Uliriza mu statement ewandiikiddwa Kyabazinga wa Busoga King Nadyope Gabla agambye bw'ati: The arrival of the newborns marks a deeply cherished milestone in our family's journey, and we are overwhelmed and humbled by the magnitude of this double blessing. Uliriza nti Kyabazinga agamba nti okujja kw'ezzadde eppya oba ezzadde mu famire yaffe
ate kino kitandise omusingi n'olugendo olunyuvu era olusufu eri famire yaffe. Agamba nti tuli basanyufu ekisukkiridde wabula ate twetoowaziddwa olw'amaanyi aga emikisa emingi Dunda gye yatubunduguddeko. Kibumba. Both newborns, along with their remarkable mother, are in high spirits and excellent health. Kanono ke kajja okusinga okuba nga kasanyusa abasoga. Tewabaddewo mbeera yonna Maama Inhebantu nga afuna Azadde era abalangira ba Busoga abapya. Era nga Kyabazinga akakasizza obusoga bonna wamu ne Uganda nti abaana babiri nga we bazaaliddwa Abalongo bano abalangira wamu ne maama the queen Maama Inhebantu bali mu mbeera nnungi nnyo era obulamu bulungi nnyo mwe bali. Balinaamu yadde mbu oba bawuliramu kowana akasenyiga mbu simanya ate kano kasujjasujja. Abalangira ababiri abazaaliddwa Abalongo bali mu mbeera ntuufu ddala era obulamu bwe balimu bulungi ekitenkanika. Kyabazinga n'aweereza obubaka obulala. Agamba nti we give thanks to the Almighty God for his blessings and abundant grace and for ushering us into this new chapter as a family of four. So owulirize kano owekitiibwa Kyabazinga agambye nti beebaza Katonda olw'okuba nti abawadde emikisa ate era n'abawa n'ekisa ekingi ennyo n'okubeera nti abayingizza chaputa empya nga famire ey'abana. Ekitegeeza nti olubiri lubadde lubeeramu maama wamu ne baaba. Mubadde mubeeramu Maama Inhebantu wamu ne baaba Kyabazinga. Kati Kyabazinga agambye nti bafunye essuula empya olw'ensonga nti kati olubiri lugenda kubanga lubeeramu bana bwe bati. Mwe bintu birabika bulungi nnyo nnyini ddala era ebintu bitambulira ddala nga Busoga bwe badde byetaaga okuba nga bitambula. Okitegeera ekintu ekyo? Tugende maaso, tugende mu maaso mikwano. Gamba tugende maaso. Kyabazinga agamba nti the outpouring of love, goodwill and prayers from all our friends and well-wishers has been profoundly uplifting and we remain sincerely appreciative of your continued support. We look forward to the opportunity to introduce our sons to you in due course. May God's blessings be upon you all. Obusoga okwisania n'amaani. Ako nkasomya aka Busoga. Olusoga ndisomedde ddala kati waliwo kye mungamba. So owekitiibwa Kyabazinga nagamba nti omukwano omungi wamu n'essaala ennyingi okuva mu b'emikwano wamu n'abaagaliza Busoga ebirungi bye byongedde okubeera nga bibakumaakuma naddala mu kaseera ke balimu era bagamba nti basigadde nga we bali basiima busiimi olw'okubeera nti abasoga wamu ate ne bannayuganda n'abantu bonna abaagaliza Busoga ebirungi bababeereddewo okubalaga omukwano n'okusaba. Mukaddeke kamu ow'ekitiibwa Kyabazinga agambye nti nno batunuulira mu maaso awo bajja kubanga batwanjulira ezzadde lino mu butongole. Era Kyabazinga amaliriza nga agamba nti may God's blessings be upon you all, n'atwagaliza emikisa emingi ddala. Wabula alina kaasembezaayo kabadde mu Busoga agambye nti Busoga okwisania n'amaani. Busoga okwisania n'amaani. Kati awo oba okitegedde bulungi Busoga munnange kyategeezezza Kyabazinga kubanga atugambye bulungi nti Busoga okwisania n'amaani. Temukitegedde era mwagala nze mbanyonnyola ensonga eyo baana mmwe. Mwagala nze mbanyonnyola ensonga eyo. Congratulations are in order. Era obubaka obw'enjawulo bwongedde okubanga buyiika. Abamu batandise okubanga baweereza amabaluwa wali mu lubiri lw'obwa Kyabazinga. Abalala batandise kubanga bayita ku mikutu emigatta abantu okwongera okubeera nga baagaliza ne ssekwagaliza yenna
Maama Inhebantu wamu ne baaba olw'okutuuka ku kkula lino. Ndabyeko omukyala Joella Kajina ng'aweereza obubaka wagambidde nti congratulations to King Nadiope, Her Royal Highness and the people of Busoga upon the blessed arrival of twins Prince William Ethan Nadiope and Prince Arnold Eli Nadiope. May this double band of joy bring abundant happiness, health and prosperity to the royal family and the entire kingdom of Busoga. Obubaka bukyali bungi nnyo mukwano bwe bali mu kuweereza Kyabazinga. Ngenda kubanga mpitayitamu mu bumu kale mu bwangu awo tusobole okubeera nga tweyongerayo okuba nga twongera okujaganya. Omukulu Reverend James Kim aweereza obubaka eri ow'ekitiibwa Kyabazinga. Ngambye heartfelt congratulations to the King Nadiope of Busoga and the royal family in the arrival of your twin sons. Truly a double blessing. May their lives be filled with health, joy and God's favor. Nemwe mumanyi essanyu eriri mu Busoga mmwe oba mwagala mbannyonnyole His Majesty William Gabla Nadiope wamu ne Maama Inhebantu Jovia Mutesi akamwenyumwenyu tekannabava ku matama. Beebaza Katonda olw'ekkula erituuse mu Busoga olunaku olwaleero omukwano gwange. Kakasa nti naawe akamwenyumwenyu okafunye. Bw'obanga tofunye kamwenyumwenyu nkiddamu, bw'obanga tofunye kamwenyumwenyu olunaku olwaleero, bannange oli mulogo. Kwata mu kifuba ogambe nti bannange ndi mulogo. Ekitenkanika ndabyeko omwana mulenzi ya veteran journalist amanyiddwa nga Daniel Lutaya agambye nti congratulations to the king and queen, we welcome the new princess to the world. Nti baaniriza nesekwaniriza yenna abalongo bano ate nga balangira abawedde emirimu. Okitegeera bulungi. Musaaga busaazi bantu bangi bakyaweereza obubaka bwabwe eri Kyabazinga wamu n'Obusoga okubeera nti butuuse ku kkula ery'enjawulo. Mukwano gwange, in fact naawe kennyini mu comment section naawe osobola okuteekamu obubaka bwo. Osobola okuteekamu obubaka bwo obuyozaayoza Baba Kyabazinga wamu ne maama. Obwedda njagala nfune ku Basoga nga bebaweereza obubaka. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrahim agambye funvura baba. Funvura baba olw'okutuuka ku makula gano. Bannange kati waliwo abafa bagamba kati lwaki osanyuka nnyo bwoti, kati oyagala asanyukirewa afunvuke mwiddukulu bwa Miki ga bwa Miki ngezaako okwogera ku Lusoga bwano afunvuge mwiddukulu ga bwa Miki wenjogera obubi muntereza sisobye ate ensonga. Obusoga bulaire Congratulations His Majesty William Gabla Nadiope and the Queen Inhebantu Jovia Mutesi. Congratulations olw'okutuuka ku kkula lino. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano omulimu gwe bakola gwakuba nti bakolera daddies ez'enjawulo oba ez'okuba nti owa abaana nga badda ku masomero, bakolera ebintu byonna ebyokulya omwana bye yeetaaga okudda ku ssomero. Bakola ne cakes eza buli mukolo. Yes, bakola cakes eza buli mukolo mukwano gwange. Olina birthday, olina ki, Honey Bites bagenda maaso olw'okuba nti no babikolera. In fact ndabyeko omukyala Anita Anet Among, a speaker wa parliament ya Uganda, ne aweereza maama. Namgamba nti sincere congratulations to you, Inhebantu, the beautiful Inhebantu, the royal family, and the people of Busoga on this wonderful news. May the royals bring even more happiness to you and the people of Busoga. Congratulations. Oyo nabadde omukyala Anita Anet Among nga yoza Baba
Kyabazinga wa Busoga. Masanyu gega kyagenda maaso wali Busoga ate era wamu ne Uganda okutwaliza wamu. Kale nga nsibula njagala okutegeeza ku banafu aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe kyo wakamaliza okuba nti okizimba wabula weebuuza langi ngenda kusiigako aliwa ngenda kukikola ntya ebyo babikolako bibakwase sirika bibakwase ebyokusiiga ekizimbe kyo langi shut up bwe bagamba oba ekyo kiri impolite ku 0705 19 36 Alson Painters ijja kubanga obafuna butereevu abaseddi omusunsuzi nkiddamu abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange omukutu kwoli gwe guno gwennyini ogwagaliwo information ebiseera byonna tugireetanga bweri fe tetutoolamu yadde okugattamu ekyaffe nkiddamu information nga bweri bwe tugireeta kati kyolina okubanga okola buli wolaba vidiyo zaagaliwo omukwalo gwange obeera olina kubanga osubscribinga bw'oba tokikolanga oba nolikinga vidiyo bw'obanga tokikolanga kati bw'obanga vidiyo oba olina girayikika buli nnaku buli gyolaba empya kati obadde oba tokikolanga tandika okukikolanga at the same time commenting aweereza Kyabazinga obubaka obumuyozaayoza. Thank you so much.